Omumyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi asanze akaseera akazibu okunnyonnyola era n'okumatiza abakiise mu kikolo gwanga olukulu ku nsonga eza Dr. Kiiza Besigye. Ono ateereddwa kuninga nnyonnyole wa gavumenti wetuuse ku bikwatagana ku nsonga za Dr. Kiiza Besigye omuli emisango gye okubeera nga giggyibwa mu kkooti ey'abannamagye gitwale mu kkooti eya bulijjo n'ensonga endala. Ensonga eno ereeteddwa omubaka Asuman Basalirwa n'ategeeza nti ekyabaddewo olunaku olwajjo kyabadde tekyanukula ebyo Parliament byayisa Sabbiiti eyise. Besigye was brought to court at the intervention of this House. Not directing, but intervention. Right on Speaker, ideally, I would have expected that the executive comes and reports what is the status at the moment. Because we agreed here, there was even a meeting that I attended. The government chief whip was there. The deputy attorney general was there. Olunaku olwaleero Dr. Kiiza Besigye abadde ateekeddwa okuddamu okulabikako mu kkooti wabula tekisobose olw'ensonga nti embeera gy'alimu temusobozesa. Yesterday, when Dr. Besigye appeared, the judge said this man is too sick, he can't even sit here for 30 minutes. Let him go back to prison. Today, he could not even make it to court in another court at Uganda Road, and the magistrate had to step trial for 2 months because he cannot appear in court. Yesterday, he was able to be there for 20 minutes. Today, he could not appear. So for somebody to say, let the technocrats go and look at the files when somebody is dying in prison, I mean, how human can we be? Wano omumyuka wa Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuuzi wategeereza nti emisango gya Dr. Kiiza Besigye giri mu kwekebejjebwa omuwaabi wa gavumenti. The Right Honourable Speaker made an order to the Minister of Justice and Constitutional Affairs, the Minister of Internal Affairs, and myself as the Deputy Attorney General to go Honorable and see members, to it, please listen. to go and see to it that the transfer is done. We went and immediately returned here. The Minister of Justice reported to this House that the transfer processes were ongoing. And now I'm here to confirm to you that those files have been transferred. Abamu ku bakiise mu kikolo gwanga olukulu baganye okumatira ensonga zino era ne bategeeza nti embeera ya Dr. Kiiza Besigye ekwata ku bulamu bwe kikosa ebintu bingi. Specifically, Article 23(1) Presumption of prohibits, innocence. yes, Madam Speaker, prohibits any continued detention without an ongoing trial. Madam Speaker, we can read it with Article 120 about transfers. But Madam Speaker, January 31st, on Friday 2025, it was the Supreme Court of the land. Besigye talina criminal offense, talina civil case. Kubanga bwe twogerera tewali musango gwali bamukyajinze. Ekyabadde eggulo mu kkooti kwabadde mu producing under the application ya writ of habeas corpus. Esaba omuntu waabwe nti gyali ali luddawa government mu producing. Kye twasaba mu Parliament twagala kulaba kye bakyajinga Kano Besigye ne munne Haji Lutale okuva mu police. Ate ine constitution temukiri ali independent. File zafuna zirina okuva mu police. Zirina okuva mu police obeyo IGG. Kati zino ze yafunye yazijjewo. Kye twagambye government Besigye bamu releasing. Bwe baba naba basobola bademu bamukwate bamutwale ku police akole statement. Bwamala kola statement police ekole file egitwale wa DPP eteeka bwetyo bwerigamba. Kati omuwolereza wa government atugamba file zamaze okutuuka mu koti zavudde wani. Who has transferred files to where? At what point does the DPP come in? Because you see, the DPP, according to our constitution, for those of you that don't know, the DPP is meant to operate independently. The DPP sanctions police files, not court files.
So we would want to know about that process. What exactly happened? Have you as Attorney General gone? Omubaka wa Kampala Central era munnamateeka Hajj Muhammad Nsereko awadde ki ekyandikoleddwa ku byonna ki ekyandikoleddwa ku nsonga za Dr. Besigye. Era abantu bonna balina okitegeera nti kkiriza obagaana omuntu engeri gy'afuluma ekkomera nga kiragiro kya kooti nga order kooti egiragidde. Kakati Supreme Court yayogera naye neetabeera nnambulukufu. Okujjayo ekyo oyina engeri bbiri. Either okutambula n'oddayo eri Supreme Court etaputa ekyo kiyinza okutwalira emyaka 2 oba 3 ng'ekyakitaputa ekyayo kyennyini, oba okugenda mu High Court n'osaba okweyimirirwa kwa Dr. Besigye ng'osinziira ku nsonga zino wammanga. Ekisooka nti musajja mukulu ow'emyaka atuludde, ekyokubiri nti ali mu mbeera etasanyuse yeetaaga obujjanjabi. Kigongo kulwa Channel 44 Olekulo.